Paulo Kapero yandibadde course namba mu university nze nasoma music, dance and drama. Weewaawo bamaze ebbanga ddene nga bajoga music, dance and drama bamuyita musiru ddala ddala. Bobi Wine olunaku lwaleero akyaddaaki era still ayambalidde abakulira abayimbi ne gavumenti. Wabula olwaleero no video si ya byabufuzi kya buntu. Abana post Job Kafero bakaabye era balabisenga bawotofu abamu ku bo ebyaddala. I'll be honest with you, tebalabika bulungi kati nja kusaba sokola ngekiva kuki Bobi Wine kyabadayogera kunagamba nti singa oba oliawo system eri okay, singa oba oliawo abakulembera abayimbi mwami Eddie Kenzo eno video mugimutuuseeko nti wasobola okubanga okwatagana bulungi ne bakama abo ne muteerawo ba artist embeera ey'okufuna mu ebyo bibayiiya oba oliawo abaana b'omugenzi ssaawa eno. Paulo Kapero yandibadde course namba mu university nze nasoma music, dance and drama. Weewaawo bamaze ebbanga ddene nga bajoga music, dance and drama bamuyita musiru ddala ddala. Ne ŋŋamba kambasomoze ne ŋŋenda ne nsoma n'amateeka so ndina looyo naye nsinga kubeera muyimbi era basinga mumanyi lwa kitone kyange ekigeza muli ba mugaso nnyo. Naffe ba artist twandibadde tukola bintu ebyo nga tutransforminga n'engeri gye bayigiriza abaana. Twandibadde tukola tulaba blueprint ey'abasudde, ey'abaligidde, eyasebadduka n'ebitone byo bigenze biggwawo mpola ate nga naawe ali eyo ne bw'oba munene otya bwe tuba tetutereeza system naawe ojja kuggwerera mpola ng'abalala. Tukola kukuuma tuli basiye nga tukuumwadde permission yaffe kuba mukulire tewali asobola kufuula muddu okujjako omwana olukusa bakadde baffe baganda baffe tuwadde abatukikiriza olukusa eira mukumanya oba mukutamanya bwe baagala okusiriza muno nigwe bayamba nobagalimo bwe baagala okuyisa mu kikyalo nigwe bayamba oluvannyuma lwa byonna baabagenda kulonda bweru baba malulu bagenda kulonda baba malulu banyonyi paka ku so batujjukira Kafero tujjukire ebirungi byatukolera tusanyama amulamuzi ekisa because emyaka gy'omazeemu si mingi naye akabanga katini wadde nga bwe twogera corporate law yateekebwa mu gazette yadde nga oba oliawo implementation we wakyali ebirira ebikyalumira oba oliawo ennyimba za Prince Job Kafero honest ze zisinga okuba nga zizanya n'essaawa eno tezikola. Bobi Wine ebigambo biwe biti webadde just nkwaddemu katini nsaba omuwulize si bya bufuzi wabula naawe atunda ennyaanya nange ali wano fenna bitukwatako mu ngeri emu oba endala si bya bufuzi wabula ebyaddala ojja kukkiriza nti wonna wonna naddala bakadde baffe bakulu baffe abalabyeko abamanyi nti nenjogera seekoza yali tannaba nakuzaalibwa bino byalirirawo kakolerawo amuto topawula kwensonga zino mataata tuzogerako siku lwaffe fena abamu tulise oke tetuliseefu nnyo naye ate tusingako abamu kubayinza nokuwamba newatawawamba naye nga n'omwana ali ekyannamukaaka ayagala okubeerangako ng'ebirooto bye birivalide. Bw'owulira olugero lwa Kafero yali tamanyi nti alijja ne mu kibuga ne kubanga embeera yali teri stringent waliwo opportunity emutuusa wano twabalabye olugero ezo nolaba nti beyali omugondo nga nemugoza zimuluma naye olw'ekitone kye esobola okwetusasominga yagenda okufa ng'ali kuwanuleko kati ffe abalaladdeko kikitusobola okukola naddala fe abatanduleko mu mawanga ati tusobola kwefula nti tukumanyi naye lwaki teweebuuza nti national theatre ebaddewo kubanga lyonna lyonna nga ye national theatre balinawo tulina okubeera ne regional theatre. In fact, national theatre yandibadde maakikigaganda ako kalebo kandibadde nti ebusoga waliyo theatre ngeri mwankole waliyo theatre ngeri engulu waliyo theatre ngeri that is what is supposed to be. Ati yandibadde ali elevated tusalirisa omusajja negenda nga Paulo Kafero naye nga bumugendeko mwana tu mu kusaba okw'omwaka ogwedde nawulira n'ensonyi twajja wano nga tukuzaala tenetumu era we tubadde tutya nzikuddewo endagaano zange nengamba mikwano gyange abamu kabalabe ngenda mu mmisa oba olyawo n'abaana babajja netuleka Kafero
Let us celebrate what we have. Elevate them. By now, Paulo Caperiani goes now university. We wow, bamaze banga dini, ngabajo kamizi ya fungama pamita musibu dada. Ningaba kama somo zingi na neso mana mateka so ninaloyi. Na ile kinga kwela mwenye zilaba singa mwambani wa kitoni changu. Ikikiza mulibanga kasonyo. Nefe ba artist wani bade tukola kweli. Ngatu transforming anenge kibayiriza abana. Twalibade tukola tula mpola atenga nawe ayeye ngoba muneno ntya tubate tudenza sisi nawe ojja kugwirira mpola ngaba. We can change that. Tusobola kituusa bakanda bange. Tusobola kitu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abudu omusomi w'edduwa. Nkola ku nsonga ez'enjawulo, emirimu nga gikutataganyeko, ebyenfuna byo nga bidobonkanye, ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gyakucankalanako. Jangu kusomere ku dduwa okuva nedda edduwa zaabaawo, edduwa zisomibwa, omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekwesibyeko ekusibyeko akanyaaga. Nina ekyoto kye nsobola okukumira lwadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku dduwa nga nkuteddeko n'akabaani. Allah ajja kukusaasira, ajja kukwanukula. Kuba ku nnamba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobolo okuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kanga kyamukanzi omuntu era si wano bagamba mukkiririze mu busobozi bwange okukyusa embeera. No, bagamba mukkiririze mu busobozi bwammwe okukyusa embeera. So baganda bange nga tuli wano further tukayogedde ku mubyo gw'eggwanga. Eggwanga lyaffe tulyagala era mu busobozi bwekwenga artist okoze ki? Ba artist banange, you are more than what they are telling you you are. Tumaze banga deni nga tukamba batekewo copyright law. Copyright law yiteeka erikwata ku ebiyiye byaffe. Ku music Paulo Capero ne yakola singa tubadde ne functioning system. Muwala wa Capero yandibadde tayagala kugenda bakingisa kwekonkonanga. Kati wandibadde tukonkone ewe. Zi telecom companies zandibadde zikonkone ewe. N'amawulire ne magazines okufuluma ekifaananyi kya Capero zandibadde zikonkone ewe. Balabeeyo nga bayaga ate nga n'abaffe bwe bajja okubeera singa tetutereeza mbeera. So kino